abadde akola interview ne olabanga byadde mesach talina wajjira ogenda okulya nga ayogedde mesach semakula so abadde anjagala nnyo era nga mpita mwana wange mutabani wange nfiiridde omuntu adde anjagala omwaka guno gumbeeredde mubi maama wange yafa ate n'omuntu omulala adde anjagala naye afudde kyaleko omwaka oba tegumbeerere mulungi so kitalo nnyo ekyamulongo efiiriddwa nnyo omuntu nga byonna abiri nga niwe aba tali ku stage atambula wakuyitako omutunulira n'oseka paka ye yennyini abaddewo oba mu bwavu nga bumuluma oba obugagga nga bumuluma tasobola kumala naye mu mboozi ng'olaba yandibadde agambikooye ng'abantu bagaa nti kati nkuze mbikooye kale naye ng'akulaga atandika butandisi era ebirooto bye bibadde bingi nnyo. Bw'otunuulira performance Katemba ku stage naye performance ye mu kuyimba luli nga akyalina bandi performance yo gyogerako ki? Abadde fine, abadde okay teyabeera fluent muyimbi naye nga bw'avaayo okuyimba era owulira nti omusajja kyakola kimanyi nakuwandiika nga obuyimba bwawandiika buyimba nga bunyuma bayimbi bangi bayimba obuyimba bwa kato lubwama nga buyimba bulungi. Otunuulira ekintu kuwandiika si muyimbi naye okugatta ebintu bibiri kuwandiika emizannyo okuwandiika ennyimba ate n'okufuula abayimbi nti bayimbi mu industry yammwe ekyo kinazikawo? Buli mulembe guba n'ebyagwo. Waaliwo abazira abaaliwo before us ne wabaawo abazira ab'omulembe guno ate walibaawo abazira ab'emirembe egijja esebo oza nkize bulungi kitalo nnyo tufiiriddwa Abannayuganda. Nsaba buli kato lubwama gwe yanyiiza amusonyiwe afe abadde bamubeera okumpi tabadde nnyo na buzibu waba byamusobako nsaba mu musonyiwe. Enteekateeka ku ssaawa eno omubiri gwa kitaffe guli mu funeral home gye gujja okuva ku Friday gujje wano naye wano tugenda kusulawo nga tusaba nga wetuli tukola emirimu paka ku Lwokutaano ne ku Lwomukaaga ne Sande tujja kubeera nagwo wano. Ku Mande tuveewo tugende ku National Theatre tugende e Lubaga ku Cathedral then tugende e Nkowe ku Lwokusatu okuziika.